program behind the news tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusika omukisa tugukututte bwatu batugambye abaana abo baana b'ebuddo olimba bayita mutuule munange wale yalumbuuza luli ne simutegeeza ne baluyita mutuule buddo senior secondary batuzako limba olwo owulidde obubaka bwonna ebirwadde byeyongedde nenge bisinga okuba nti biyongera birwadde bimanyiddwa nga ebya kookolo ekkiriza obagaana mu ggwanga erya Uganda ebintu si birungi kubanga waliwo abantu kati bemmanyi sooka kusaasirako mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo naye nga tusuubira nti nno mujja kutereera Mukama Katonda ajja bagumya mu mbeera zonna. Nsaasireko omuwuliza waffe wano Rogers Makafrika wali Nansana yafiiriddwa maama we wiiki makati ga wiiki eno ng'etandika kukyalaawo bamuzise kyenjoji eyo. Tukusaasidde nnyo kabraaza tukusaba Mukama ate nate agumye family yonna wamu naawe. Mama yafudde kookolo w'omwoga n'abaana so muganda wange embeera bulangi bwetu weeri ate era still abantu balinga ndowooza babiri era ngambe bafudde wiiki eno yennyini naye nga bafudde prostate cancer. Kwegamba tuli mwezi gwe badedicating okuba nti gwa prostate mu nsi yonna omwezi gwa November, naye obulwadde bwe butyo butwala abantu baffe ebiseera ebisinga obungi. Abagamba nti abasajja bagana obuzuula asoza emyaka 4 okudda waggulu beera okuba ni mufuna obuzibuzibu obwo, naye nga ebibuleeta byonna bisobola okwewalika muganda wange. So nkwaniza tata mama kasobeera ng'ozukuse amakya gonna ku lwaleero nga ziri 23 mwezi gwa November mwaka 2024 naku lwa 6 kasobeera ng'ozukuse ng'okimanyi abaana bawumudde kati baddeko ewaka amugaya kusanyukirira bukozi bakomyo abaana ate weekend eyingiddewo mugaye tugenda kulya ku nkoko naye kasitobera ngiko jogena kulya mwannaffe sibo kiyo wamawe bale nnyo bali eddala omaye ekyokukola twabaga nti nno kati amakulu obulamu buli mu kulya bintu biri organic ebiri nakyo kane enkoko zetulunda ewaka nga tezikulya ku speed y'amaanyi ga ddagala emuneze zisana okuba nti ziriibwa bwekyo wekiri kiriza obagaana naye buno bukiyo wiiki emu nga musala bakola ki okuba binene babigejja babikuba empiso buli kaseera munnaye gwe nawe omwana ke kaseera babanga taata oba mama abigula buli lunaku mugambeko taata nawulidde program abagamba nti ezo enkoko tulya ddagala ate obuzibu bwe kulya eddagala oba tokimanyi ojja kulwala kubanga ojja kuba ng'oli resistant ku ddagala kubanga ojja kuba olidde eddagala ng'olwedde liri mu mutima gwo liri mu mubiri gwo bagaye nti nno ogundi atansa okubeera ng'ali antibiotic resistant nga olwala bo towona bakukyusa ebika by'eddagala towona ekiddako poisoning ow'eddagala egini mu mubiri gwo ng'ofa ng'okyali mwana muto kano ensonga egamba amagamba taata nti no lekera otugulira enkoko zino simayabe kiyo nedda bw'aba yabagula nkoko mugambe mugule enkoko ennansi yeeriwa gyeyita enkoko eŋŋanda oba enkyoli oba enkiga oba ennyankole oba enteeso nenge enkoko ennansi mwabaana bigambe nnyo mu kisoosowaze nnyo ekyo mutambula ku makubo ne bagulira bukokokoko obwo olwokuba bakuba eddagala ne bugejja buti ne buzimba naye gwe maama oli mukutta mwana wo ekyo lukigambye oba tekimanyika kitegeera olunaku olwaleero. So mumanye bye mulira ddala wammaye bali nnyo tata maama ate ne kasobeera nga okimanyi nti nno omubiri gwaffe gukolebwa ebitundu ebisinga mazzi kati n'ogenda maaso notakinga initiative ey'okulaba nti munnanga ofumba amazzi ag'okunywa kyebayita n'ofuna kyebayita mineral water nga wegonywesa abaana bo n'abomaka go. Nagamba nti ekituta mineral water olina okuba ng'okimanya nti nno sigegano gebagamba bulijjo ge batunda mu maduuka nedda olw'ensonga nti nno kyekigafula okuba si mineral water olw'ensonga chemicals ze bateekamu so ne gafuuka chemical water. Mineral water kitegeeza amazzi gali ag'obutonde okuva mu nsulo zennyini Mukama Katonda ze yatonda nassaamu
nassaamu minerals eziri nakyo nga teweetaaga tegatta mu bibyo ne kasita okwata amazzi n'okyusa chemical composition yaago kitegeeza otaddemu chemicals endala kiba kitegeeza afuuse chemical water ng'avudde ku kiyita mineral water. So munnange ebyo byonna olina okuba nti obimanya kati gwe omwana mulimu abaana kati abawumudde bala bakyali mbibuzi bakyakola naye nga naawe taata mama olina okuba nga okimanya ekyo naye munnayuganda wenna nti amazzi amakulu ennyo ag'okunywa gafumbe. Fumba amazzi ojja kuba okendeeza kubayita obutwa obugenda mu maaso okuba nti munnange buba bugenda mu maaso ng'ate butta abantu baffe. Weebale nnyo nkugamba bulijjo kino nkyogera olw'ensonga nti waliwo negguli eryafulumiziddwa era wiiki eno nga emu ku ebyo batugamba muganda wange atuwuliriza bagambye water notices abatuuze manyi waliwo kiraga nti nno ebiseera ebisinga obungi tutunuulira ebiri mu nsi ez'enjawulo ne tubigeraageranya neki kye tuyitamu wano akati abantu bagenda mu maaso nga bawooninga abantu buli wamu ku mazzi gano ge tunywa agamu ge tuyita agataapu oba agataapu ago kakati nabye aguli yabadde ndaba amawulire awo lwakubadde lwakomeka nakubadde I think but week eno ngenda kusomeza abiri ngenda kusomeza abiri lunaku lwakusatu nga bagamba waliwo essaza erimanyiddwa nga erya wuta balabudde abatuuze batandika okufumba amazzi gaabwe. Omanyi olw'ensi zo ze luganda zaakula naye nga tezinga okulwanga zirina cancer levels. Kakati amawanga nga Amerika, Bungereza amazzi bagatweetinga eri ku source agajja ge bateeka mu taapu nga naffe wetukoppa nga naffe wetuwagenda maaso nga wetweetinga agaffe naffe naye agaffe of course batulabira nawo abenyini abagatusinikira batulabula temunywa amazzi ago kubanga bakimanyi tino munaffe contamination ebeerawo mu pipe mwenyini mwegayita mubeeramu kye buyita okuba nti obucaafu bwegattamu kati bana bawuta babagambye ne balaga okufumba amazzi olw'ensonga nti no bakizudde nti amazzi gaabwe ge banywa bulijjo galimu kye gayita lead poisoning. Lead poisoning akati ebiseera ebisinga obungi bwe tuba twogera ku bintu bino oyinza okugamba lead but ezo chemical element nambirira gitwogerako era nga bagamba nti nebulya mazzi awo mpola mpola naye nga muganda wange ekiddako oyinza okujja biwulira singa obeera exposed gyeri mu bungi bwayo oyinza okukajjuutuka muganda wange kubanga eyo chemical yennyini kyokka ekyewunyisa ebeera mu ggulu kasa ofuna kibaita lead poisoning oba ngaofunye lead exposure eyo naddala kubanga ebiseera ebisinga obungi tulyandye oba tunywa nnywe okukwatako kiyinza okuba kitono oba n'okussa kiba kitono nnyo naye bagamba nti nno zigenda nnyo nezigenda mu musaayi ekigenda mu musaayi kitegeeza obutaza okuba nga ofunye kibaita obutwa buli obw'enjawulo obutwa bwennyininyini mu baana ate kiyitirira so bagamba nti nno ali nnyo mu kye tuyita kubanga jjukira bannaffe bakola payipu zino ezitambuza amazzi kati leediyo yavaako neyegatta mu mazzi kubanga bitambuza amazzi abamu bazisiiga nozisiiga so chemical ezo paint eyo biki nebivaako nefanika yennyini neki naye tugere okukyamazzi kiri nti nno gafuna amazzi ago gabeera gafuna obutwa obwo then abantu ne bwejja ne munywa bonywi bambi ekiddirira lead poisoning kasita abeera nga olwedde omaze okukwatya omufuna omwana kufa kutandika kukola bintu byanjawulo nammwe abantu abakulu ekubanga bagamba si mu baana bokka gwokuya omutwe gw'okulumirira olubuto simafunye cramps mu lubuto constipation emisuwa maso zikuluma olusi teweebaka nakwebaka ofuna fatigue y'amaanyi nnyo olyawo ate etuuka mu basajja muganda wange amaka gafa n'okufa okitegedde amaka gafa n'okufa n'ekyewunyisa nti nno obeera otambula bakola otambula bulungi nnyo
naye ate nga already oli poisoned ne lead oyo oba lady. High blood pressure bakigaba bulungi nnyo, obwongo bufuna ekikyamu, ensigo wetuuka ate kibayita reproductive health mu bavubuka. Muganda wange oyinza okwesanga onoonyuma ate omulabako nabijjawa kumbe nnyo amazzi ago. Kati nno balabudde tukibagamba bulijjo wano nti oba ofunye amazzi ago ku taapu ago toganywa nago bunywi, kubanga mulimu chemical mpitirivu nnyo we gakutuukirako nga gali contaminated. N'olwensonga eyo mugafumba amazzi, era bw'ofumba amazzi ojja kulaba kuliko n'ekyovu ekivaako. Kani imagine amazzi galeeta ekyovu ekyo ekivaako ekinga ekya yeroyero ekyeruyeru ekyo kireke kikale kijire oba okendeza ku butwa. Kale nno kyosigamba tino munange gwafumba amazzi we bali nnyo bali eddala waka okimanyi kyolina okuba nti okola naye tofuula banombozi ne mugagga nengula chemical water owoka kampani gundi ye mukozi nagamba tuukako gya mukoleyo olabe ojja kakasa nti nno ebyaddala ensi nfu nnyo nga bw'okiwulira. Gwe bakuyita effala mbwokuba okututta amazzi go we parking amazzi naye nga obwa ffala oli mu kukuuma bulamu obubona abakwetoolodde amame bali nnyo bafumba amazzi. Naga bulijjo tino tutambulira mu kufa, tutambulira mu butwa obw'enjawulo n'ensonga ekikulu nnyo gwe munange okuba nti okendeza ku butwa obwo nga olya kiyita okulyako obulungi. Lya ku greens. Ezo greens nagamba nti nno kikulu nnyo zijjamu ebitwa mu mibiri gyaffe. Ali kikulu nnyo gasobera ng'ozeesimbira ewaka kuba nazo omunnaye kati abantu bazifuuyira. Nagamba nti nno kansa singa otuluma wano batugamba ava ku mmere ku ddagala limufuuyiza. Kyo mujja kukyewala kubanga n'ebirango bikyagenda maaso kubanga bikyakubibwa ku radio stations enjawulo ne TV z'enjawulo nga olimu promotinga bibye munnaffe atuwuliriza. N'olwensonga eyo olina okuba nti okimanya ekyo nti nokkiriza obagaana obutwa bwo busigala we buli era nga we buli nnyo nnyini ddala. Kale nkwaniriza naye agamba bulijjo kyolina okuba nti okola lya ku bikaawa, lya ku butulo obwo naga katukuma akolera ddala. Ngamba ono waffe atali oli gwe baafera oba gwe baagetaageta ebinene biri. Nedda ngamba waffe ennyinnyini katunkuma oli oligino obutini obukawo obwo buli bujja kukolya munange mangu bujja kulya mangu nange ebintu ebikulu bingi nnyo nnyini ddala. Ate gamba tino kone kudduyira oba osobodde munange edduka mukko tuya ne mukko obutujjako munange obufulumya mubiri gwo singa munange obeera osobodde. Kale munange nate atuwuliriza nkwaniriza eno program eyiddwa nga ekiri emabega amawulire behind the news nga bulijjo bassebo ne bannyabo omulangira Kalema gegange. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Program ekiri emabega w'amawulire munanga tuwuliriza awiki ewedde nabasuubiza tujja kuba twogera ku nsonga ez'omukulu ono eyaweereddwa ogufo minisita ebyobulamu kati nomale mu ggwanga erya America we bakulonda okubeera nga mu departments enjawulo ministry bazza departments ezo mu America. So ebaga nti no oli secretary of health kirizo bagana oba oli ku level oba ku ddala ya minister w'ebyobulamu. Akati Joe Biden of course tukimeti no ye kisanya kye kiweddeko kigenda kuggwako, then Donald Trump nga president elect atabeere nga akwata mu kintu that is omwaka ogujja mu January nga 2 esanyo kitandikira ddala. Kakati ebigenda maaso yabadde ali mu kulonda kibira cabinet ye bakuba nti akola nabo nalonda omusajja mayiddwa nga Robert F. Kennedy Jr. Omusajja oyo kakati bw'olowooza omusajja bw'atyo Robert Francis Kennedy Jr. namugamba nti nno kati gwe mpadde okuba gwogera kuba minisita ebyobulamu. Muganda wange abamu of course basanyuse ne bagamba nti essuubire kalizze olw'ebyo omusajja byadde byakkiririzaamu nga ye gwe tuyita ono gwe twogerako amayiddwa nga Robert Robert ono babadde akkirizaamu nga ye bayinza okuga nti nno maybe bafunye ku buweerero banaalaba. Kakati lwaki twogera ebintu bino wammanga muganda nga atuliriza ono omusajja gwe twogerako Robert Francis Kennedy Jr. emuko ebitonotono musajja mu America of course era nga amanya gasa okugasalako oyinza omukonfusinga omanyi batole Jeff Kennedy nga bafa omwana taata ne bagenda bafa mpola mpola. Kati no ayina abanako kibayita akakwate abaliko ba president wa America ne yaliko era setting agafuuka president
gwe batemulanga mukulembezi Jeff Kennedy ne gwe batemulanga ali mugundi mu campaign nga obuli nalangiri okuba nti yagala kikwatamu so gwe twogerako kizibwe waabwe Robert Francis Kennedy Jr. kakati ono emabegako nagabako okuba nazanyako ne ku ddoboozi lye we yali nga ali mu kuba nti ebimu ku ebyo byatakkiririzaamu nga ye nga va n'abyogera sometimes otwogera ebintu bino abamu of course bagamba nti no ezo conspiracies era batuyita oluusi batuyita ba conspiracy theorists mbw'oteekawo theory oteekawo ekintu ekitaliwo n'ogenda nakyo wekikwata aizulu wekitakwatamu ezo baita conspiracies ezo nti ogera ekintu bwe kiba kituufu tebakwebaza naye kiba kikyamu ne bakolokota naye ng'ekisukulu kikino nti nno ebise bisinga obungi bannaffe aboogera ku nsonga zino babana kye balengedde ne bakuba kye bayita okuba ejjinja mu kisaka kampani eziri against ebintu bino ebyogerwa ezisinga obungi ziba zifunamu kubanga muba muzitira akatale buli mwogera ku kintu nga kitaasa munnansi ate oba olina bonyigiriza abakifunamu ennyo nnyini ddala kati yemu kweyo omusajja oyo yayogera omusajja gwe twogerako namanyiddwa nga Robert Francis Kennedy Jr. bimu ku ebyo abamu bamukyata babe bamwagala yawonako n'okuttibwa emirundi egy'enjawulo naye I think nakubako wane eddoboozi lumu mu 2000 alina bye yayogera omusajja ono wazini 2000 I think 2022 yali mu Berlin kanko kudoboozi katono nnyo so kubanga osokuba nti oliwulira omaye gwe tuwogerako yaani obere ng'olina feel yaani gwe tuwogerako program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike oye ne muganda atuliriza gwe bayita Kennedy gwe twogerako Robert Francis Kennedy Jr. ng'ayogera yali mu Berlin ng'ali mu kutegeeza abantu biseera ebyo byatwali mu biseera ebya 2020 COVID-19 maze okuba nti abeerawo ng'ali mu kwogera ali mu kugamba abantu nga company ezikola eddagala pharmaceutical companies tezaagalangako baana baabwe tezaagalangako bantu baabwe era lwekigenda mu maaso okuba ndiba bo bali mu kukola bizinesi zaabwe tebafaako era badajja nnyo y'omu ku abavayo ne bavumirira okuvumirira emmere ekolebwa mu America GMOs ne modified organisms ne company emedwa nga eya Bayer ekola ebintu bino oba Monsanto nga bagitunda nja kwa mawulire ga Bayer amalala ogawulire ge bafulumiza weekend ennyini akati ekimu kwe kyayogerako yava n'agamba nti nno vaccines bakuba abaana ze bagemesa abantu n'abantu bonna wamu n'abaana nti zaali zireetera zikwasa obulwadde omeddwa nga autism okitegedde nti omeddwa nga autism nti era ddagolesi gye bakola nti bakime bulungi nnyo era ng'agamba nti nno kampani zino ezikola eddagala ebizibu ezibikola zikime bulungi eddagala bakola lya bulabe nnyo nga bw'okiwulira bo ne bagenda mu maaso ne bakuba eddagala eryo ekiviirako ne bafuna kye bayita autism of course oba ogenda kufuna oba ofunye kye bayita obwongo bukyankalana noba nga omwana takyakula bulungi abeeraawo nga zolo tasobola na communicating nga tasobola kwogera tabambi abeeraawo bw'atyo ng'afuna kye bayita mu nkula ye era ng'okkendeera okitegedde so omwana abeera bw'atyo nga linga kugamba aboola baakula naye nga takula ebirowoozo tebikula ayinza okuba myaka 18 ng'akola ebintu bya mwana wa myaka 2 kakati yavayo n'agamba nti nno vaccines emukuba abaana zibayita obulwadde obwo of course yavaayo ne bamwataakinga bulungi nnyo n'agamba nti nno abaana b'Amerika yali alwanya abaana b'Amerika nagamba bawulire waabwo nga gwe nawe womunaku okutuukola ki okunkumula yagamba nti nno abaana b'Amerika bali bagenda ku maaso okuba ndi bagenda ku luwaala kubanga bakizuula in fact yawandika ne mu katabo kayita Rolling Stone and Saloon mu 2006 yali yakiwandikako dda nga bagamba nti nno bali bayitidde abaana okufuna autism mu Amerika eyo abaana bagwezaala nti babazaana naye nga obwongo tebukula banoonyereza ne bakizuula nti nno vaccine zino
nava of course bamuwakanya nga Center for Disease Control and Prevention bamuwakanya ate bava ne bagamba ne bawakanya wamu ne WHO nega nti bakizudde banoonyereza mu kuweza kwabwe mbu tewaliwo kakwate konna kwatako ki vaccine wamu ne autism naye nga amaze okuba nga akolera ki nga amaze okuba nti ye alina kyayogedde ngera bikudde abantu amaaso. Twali tuli awo wano 2021 yawanika mu katabo ke akamaddwa nga The Real Anthony Fauci. Dr. Fauci bano bamu ku abo muno nga badde bavaayo nga bakola kye bayita vaccine ez'enjawulo yagamba mu katabo ke nti Fauci ne Bill Gates bali bavuddeyo ne bakozesa pandemic obutabanguko bwagwa mu biseera bya COVID-19 ku muggalo ogwo ne bagamba nti nno bali baguddeyo kye bayita coup against Western democracy nti benyini bano bava ne bagamba nti nno bannange ekijja mu kyerinde kibi nnyo nga kibagala kirimu kyokka ku promoting vaccine yaabwe eya COVID-19 era nagamba of course watwalaba series bakola zali mpitirivu nnyo nesituka okwawula biggest mukazi we nga wembaga ati nno tuweko ono olwensonga nti nno vaccines zebakola eza COVID-19 zali patente zina patent yanga patent ekigezo obwannannyini akati ezimu kwezo obusayi bayogera ono ekira kyeyogera yavaayo n'agamba nti nno campaign yaliwo ya COVID-19 bali bamukoze ng'ekigenero kyabwe kyali kimu kyakendeeza abantu abalina musayi gw'ekiddugavu n'abantu abaddugavu otwogera ku balimu omusayi gw'ekiddugavu yogamba oba oli aba Caucasians bayindi bachina bikiwo bityo bali babatunuulidde n'abaddugavu n'olwensonga eyo naga nti nno kyali kimu kyokka kyerambika bava ne bateeka sere mpitirivu nnyo ne bagamba balina okusanga obulimba buno nenga of course bw'okuba mwate katoki mabega abantu abali baluubirirwa mu ddagala bakubanga of course abaddugavu tebalusukkanga olw'ensonga nti nno bali bazaala nnyo ng'ate baclaiminga nti bali bakutwala ebyabwe ensi yali yaabwe bazimu kuba ntibagyeddiza akati yavayo n'aclaiming n'agamba nti nno eddagala bakola ebya COVID-19 vaccines ezo bali batunuulidde nnyo kutta kusaanyawo bantu baddugavu ekya kyeyogera n'agamba nti nno bwe batunye mu byobulamu ggwanga eri America waliwo olutalo lwennyinnyini olulekeddwa ku byobulamu nti bapromotinga eddagala bikaseera nava n'agamba nti nno obeera otya n'okola eddagala ng'oli gavumenti n'okkiriza omuntu nakola eddagala erigera okuba nti ligema omuntu lijjanjaba omuntu kyokka n'ali patentinga n'ebalirye nti ebyobulamu tebyabadde patented nti kugamba tekwali baddeko bwannannyini ku bye bayita eddagala erigera okuba nti liwonya abantu kubanga kitegeeza nti obulaba bakola bukoze ssente mu mbeera bwetyo akyogera lwaki ng'abantu babamye okukola ensi bagazimye okukola eddagala lya COVID-19 oba vaccine ng'agenda nti nno abalina patendi bokka balina okuba nti batambuza oba digabana mu nsi yonna ekyo mwakiwulya bano nakibagamba nako nga president South Africa yagenda mu lukuŋŋaana lw'aba G7 neegayirira mu South Africa bajja olukusa batandika okuba nti bapakinga kale eddagala erya COVID-19 vaccine eyo neera ne balubamma paka Bill Gates ne mukazi we bakyankanaawo ne balikobaga nti kale tugenda bawaayo tiwita tujja bbamu kale mu pakinge naye nga tunatya n'okumaliriza noza COVID nga ssa abantu bayitirivu nnyo ekyo yagamba nti no wireless technology America yali promotinga yali akwasa kookolo n'ebirwadde ebirala biyitirivu nnyo era nga yomu kwabo bavaayo ne bagamba nti no 5G cellular network zino zaali zivaako amasannyalaze mayitirivu nnyo ne gakyankalanya abantu radiation eyo ng'akwasa kansa nagamba nti no kansa mungi nnyo tumors basikozesa amasimu ga baliweni kufuna mangi nnyo era nga mu America bali bamaze okuba bakirangirira nti no kansa ali yeeyongedde nagamba nti ekibireese ebyo y'ensonga of course company 7 zigamba nedda temisobola kuba tugamba mwezi kutuliisa ngo munnange kyova nti wawulyako ne accident egali n'abantu bava ne balako okulumba n'emirongooti ejja 5G ne bagyokya ne bagikisaanyaawo okay bino bingi nnyo yogerako of course yogerako nekya fluoride mu mazzi ge tunywa alipoota bino nezayogera yaga nti fluoride yo nakwasa endwadde empitirivu nnyo abeera mu mazzi abeera mu ddagala etusenyesa abeera mu ki nti aviirako nekibayita IQ loss naye babigaana bino si bituufu nekyewunyisa wayitawo ebbanga alina nk'okubangamba abantu ti byaddala eddagala nnyini emusenyesa amannyo erimu fluoride oyo fluoride asiimuula kuba
ezimu ku studies eyange ku lwange gye mmanyi gye tunasomako mu biseera biri eby'abayudaaya besematalo baddiranga nga bakuba abantu fluoride saisa babasimula obwongo obutategeera bibaddewo abali mu makomera abasinga obungi ennyo ekizira byakozesanga nga bakuba abantu fluoride balina nga basiimuuka. Then mu baana of course baba experiment yakolebwa n'okukolebwa mu baana abato kibabaga nti omwana abatanoweza myaka 5 kiba kibi nnyo omuyigiriza eddagala ly'amannyo nga tasobola kuba nti alisenyesa erimbu fluoride oyo. Akale yagamba n'okugamba nti of course nga vayogera amazima ebintu bingi nnyo nenga of course babigaana of course naga nti nno ne mass shooting okuttingana okwali mu Amerika kungi nnyo nyini ddala kwali kuviirako ekintu kimu nti nno waliwo eddagala bali bayise katale baga nti nno obutabanka obweyongedde abantu batwale mu kye bayita babawe eddagala erya psychiatric ery'emitwe bakwala baga nti balikoeka ekikyamu nga promoting eddagala ekika ekyeddagala kyali bamaze okuba ne bakola nga linga kikola ennyo ati yali Elon Musk. Akati munange oyo bwe twogerako bwadde ekifo ekikimanyiddwa nga ekya minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu. Program Behind the News tekuleka kyekiwundu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay likyagenda maaso kwaki kyakuweereza munafe atuddiza okyali Impact FM radio samayinja program ayiddwa nga ekiri emabega w'amawulire munange atuwuliriza kati nno oyo gwe mbadde gamba yemayiddwa nga that is Robert Francis Kennedy Jr. gwe munaffe Donald Trump gwe yalonze okubeera minisita ow'ensonga z'ebyobulamu era nga ekikulu kyabadde nti kimamulondedde ekimu ku ekyo abadde ali mu kuba nti akolako abadde alwanyisa nnyo kati mu America nti nno emmere gye bakolerera processed food weeyo ne additives ebongeramu erwazizza abantu kansa nnyo nga bw'okiwulira era kati ono ekisookera kyonna okuba nti omanya ayina ekitongole era ekyamani w'ekitongole kimanyiddwa nga Children's Health Defense okitegedde Children's Health Defense alwanirira baana bulamu bw'abaana kakati bamuwadde ekifo kino Trump n'amugamba ebintu bino wammanga nti ekyamuwesezza ogufu guno okuba nti munnange ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga zino zetwogerako ez'ebyobulamu yamuga ekisooka kyonna okuba nti omanya instructions zabadde 3 esooka to remove corruption from health agencies okujja obulyake n'enguzi okuva mu bitongole ebyobulamu ekirala to return these bodies to evidence based science and medicine komyawo bitongole bino nti nebintu ne bakola bere nga birina kyebayita obukakafu science bweprovinga. Then ekirala to end the chronic disease epidemic n'okuyimiriza nate that is birwadde ebyo ebibalukawo buli kaseera mu ggwanga nerya America kubanga ono abadde nga avaayo nga abirwanyisa nga wekimanyi nti nno of course tukimanyi nti endwadde ezisinga batondawo ntonde lwaki kola bintu bino era ye abadde alwana nnyo nti lwaki ddala omuntu avaayo napatentinga eddagala naga temukiraba mmwe okujjako nga amaaso gazibye tosobola kiraba nti nno omuntu wavaayo n'agamba nti nno nkoze eddagala jingu ne gundi kyokubadde ne bunyini ne bujja tokiraba nti nno ddala yabeera alikoze nga ate munadigula ku ye yavaayo n'agamba CIA Central Intelligence Agency mu ggwanga erya America nti tukimanyi bulungi nnyo nti nno omusajja gwe bayita Lee Harvey Oswald eyatta Jeff Kennedy mu 1963 yakola nammwe mwali mukimanyiko mwali mu lukwe olw'okutta pulezidenti okitegedde kakati nno embeera munange bwete bweri era ne Robert F Kennedy omulala ene yattibwa Anthony General eyali presidential candidate w'aba Democrats ne yattibwa mu 68 era still yagamba bulungi nnyo nti abatta America ali mu lukwe lwennyini okujja abantu abamu ngebadde gye kikola kasitoberi abeerejjukira Jeff Kennedy yali avuddeyo nga atongozza nagati no America erina okulaba baddugavu nga benkanankana naga basayininga dda etteeka ery'okujjawo ey'okusosola n'eryokukomya kye bayita obuddu mwaka 1965 kakati ng'avuddeyo n'agamba nti nno n'okulonda kwennyini kwali kulina okuba nkola ki abaddugavu bakwakaluke kamu n'abazungu juzi wano bamutira mu 63 yali alina kuba bayavainaga ati nno ngenda ku campaign ne campaign eyo ngenda kuba nti nkyogera lunye nti omuddugavu n'omuzungu buli omu benkanankana eddembe ery'okulonda mu ggwanga erya America bamukuba n'agira kyova ati nno bagamba onavainaga ati nno mulimba kakati ebuzi waliwo bubuno
bwabanga ali mu camp ya Trump abadde akulembeza gamba nti no make America great again, ate nga be bamu kwabo abali mabigawo kuba nti no basosolera ddala kibaita omwana w'omuddugavu n'aba KKK Ku Klux Klan bona bali betuyita ba white supremacists abo babadde bavaayo babaga nti bali mabigawo Trump kubanga Trump bwe yagala nawe bakola kati embeera munanga weeri naye at least antu balina essuubi bagamba nti no ya ku kyeddaga kino maybe kinakenderamuko ne bade bya kansa ne bikendeera nadda mu ggwanga eri Amerika obinakendeera nti bikendere oba nedda. Kale tuli ffenna munafa tuyiza kyali ffenna tukyagenda maaso atukyakuweereza mu kaseera kano kennyini ate olwakinedda obudde butambula buno butambula nendoza nzijeko gye muli eyo kubanga ze muli eyo soka tukwata ku masimu gammwe ndabe oba namwe gye muli nyinza okuba neyogeza wano nga simanyi nti no gye muli kumbe nga gye muli musirise kale mu kaseera kano kennyini gwekaweka of course ategeera kye tugamba gwe oba ku bisimu. Eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Noti 7 noti 5 9 oba noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 kwa weyitaawo. Impact FM wewe kuuliza simu abera leo shiyoje temani pale komero kusikaji wa maranga bulijjo simu wakati ndo mkuru ndio kweli mpuliza. Okay kali age kwali awuliriza Impact FM koli munange ogambo cha mulangira kalema ndi bulungi sebo nayo nabera ambassador w'enkyuka god friendly ekisoga mukono kansala w'abantu bantenje ekisoga town council sebo ili abiri mukaga nafungisa sebo program eyo webale kuvuga emyaka gino gyonna ekyamazima eggwanga olizibudde amaaso era sebo tukusabira genda maaso kubanga ebintu byokola abatiitiizi tebasembera ng'akalango bwe kagamba sebo webale kuweereza ambassador w'enkyuka kwetu. Okay webali ddala po agambye po na mugongo wali agambye your misconception is you think chemicals are bad. Ali kintu kiddemu era bwana po banaye twakyogera ddaluli twakyogera ddaluli gwaki twaga chemicals na simbi kyo tetulina kyoge kijjamu ate kigira twaga netwogera kumbi twogera ku bibye bitulaba sasha tutasa abantu kigasa kyo kuwana ekirungi nga atwalwe kibi ekijjawo abantu buli kaseera iwe tuba tutambulirawo. Impact FM kwoli wangi munange weba okusomesa eggwanga n'Obuganda bwe kuliriza ntuufu tukusiima ku lw'omukaaga luno sebo otusomesa ne tutegeerera ddala taata ani ono sebo inginiya Kyankaaga funga bakyagendi eno taata mpiseewo nkwebaze kubanga buli wa mukaaga onkeera bukeezi n'embeerako sebo tukusemera ddala kale sebo inginiya Kyankaaga mpunga wakiso mwebale nnyo. Impact FM kwoli wangi ngegange sebo weewaawo taata nze gesandikayo nga bugere ekitimba sebo oyo Jeff Kennedy Junior sajja muddugavu mweru era n'ekyokulala ero ni masiki oyo okumuteeka mu byensimbi nawulidde nti ng'atadde mu byensimbi tukkiriza bino ebyokugyawo sente esobola okukozesa enkola ya digito era yeekeriddemu kale ebale nnyo bali eddala. Elon Musk omanyi Elon Musk bali mu campaign yateeka sente zisuka zali milioni 132 mu campaign za Trump oyo kubanga bali bamusika side side bana Democrat bamwagala ne bali na Republican nga bamwagala ne soka n'obala n'omanya nti nno gwe bobanga oli muna business ogenda wa kakati kyona okumanya kiri kimu kyokka nti Trump nga bw'okimanyi muna business ate nga business twogerako okkiriza obagaana
zitambulira mu mbeera bwetyo bo tebafaayo ku kiki nedda munabeza bakola ssente akati Trump of course Elon Musk tumanyi nti aina company mpitirivu nnyo SpaceX ekola ebizungirizi aina company Neuralink biki kati order yetugenda mu Uganda nga tuliza abasajja bangi bagirimu bakozi ba nsimbi tetusanyuka because Trump muwangu nedda tulina kusanyuka lwekyo bingi nnyo Elon Musk ono sagati aba mwadde sente zadde mpitirivu nnyo nenga bagamba bulijjo nti abantu basponsoringa campaigns nga bane basuubira bateka sente mu campaign nga bane basuubira kakati kirizo obagaana Tesla ne SpaceX yetugenda maaso awo digital juke tugenda mu digital era abasajja bagamba dda batito ba new world order tulina okubanga ensi ekyuka kakati ensi bwekyuka nga olweda bagirina mu 5 obuyinza babufundire ddala mbalisa batiisa leero nga tuli kujja sikoni omusajja naye muganda wange awe tuli sente zekamuza bwerere agenda kuba kati awa magezi nga bali mu kintu kyenyi bakivuga side ne side abasajja ne gandi oba mugagga nengo ina kyobala mumbera bwetyo Impact FM wanji munange bali okuweereza muganda wange bwe bali kuuliza ssebo kakati bengala yatuyambe obuntu buno obutunyonyole bulungi obwaddugavu tulina abantu abatuula ne balowooleza obulamu baffe ekiseera ekyomu maaso nga bwe kinaabeera oba tukeesa bujja mbuziki webali nnyo abaddugavu tulina abatuula ne baleesa ebayidde nga think tank ndowooza think tank ekyaku kirimu kyeku ekyo ekisinga okuluma abaddugavu nti nno ensi nga bwoziraba baga nti ffe tusinga semazinga Africa yesinga obugagga esookuliisa semazinga zonna endala naye ekizibu ekiriwo nti ate because batucolonizinga ne bakwata obwongo tulowooza tusobola kwekolera byaffe ekyokulabirako nga munefu kyagambyeko nti nga vaccines ezo noga nti nno obulwadde butuluma wano for example ekyokulabirako malaria natuluma mu Uganda naye ne tusomesa abaana okuva mu nursery paka ku university badokita ne bafulumya n'ekyewunyisa bonna tusobola kukola ddagala ligema malaria ne tudduka ate ebweru kibi nnyo ddala mwera basi bwe wano munafu atuliza bingi tugenda kuba tuwogera kujja byogerako olulala multi companies zatandise okuba nga zitwala has overkill munzikira tuwogerako wiiki ejja nja babuulya nabagamba nga ajja wano multinational company kyezikola zigula ettaka nesimba ekimera kimu bwe kiti nga baga controlling emmere ng'ekimera ekyo kiri patent kya bwannannyini kati bakipromotinga okitwala ebweru bafunye akatale tuyinza okugaa nti sente zigenda kuyingirawo nomanyi kikitegeeza omulangira kameke gange mbe bulungi mweraba